Zubeda. Jebali. Kale. Nawe jebali ma. Kale. Akalala ngakandi bubi. Mmere natera okujja ya Kitonsa naye simanyi oba onoogirya. Kuba wali wagaana nze okufumbira. Kituufu ekyo wakitegeera. Sobola giri. Naye kasita ekyo wakitegeera nti sikwagala. Ekyo nkimanyi. Tewakyali akiŋŋamba, wakiŋŋamba. Naye mbadde njagala ku seppiti. Seppiti y'okufumbiramu? Maama bulijjo oyingira mu ffumbiro. Seppiti weeziriwo. Nze sinnabagaana kufumba. Nfumbire mutabani wange. Anti ye Kitonsa akugambye mufumbidde. Tasobola kulya by'ofumbi. Nze mutegeere essaawa zino. Ne mutima mulungi njagala ku sigiri. Esigiri bweri wali maama biyita Maureen akomera esigiri. Omwana wange akwata maanda. Ate ani gobadde wakuteerako? Njagala eyo yennyini gye wamaliriza edda okkuma. Ati nkugambye enfumbirako mmere ya Kitonsa tennajja. Nkugambye omwana wange nze ngenda omwefumbira kati kyoba onyamba tetukaayuuka. Leero nange nkooye ate n'enjala tuli bubi n'omwana wange. Ate n'ekirala saagala muzza mu pressure eyabaddewo jjo atuuke n'okuvaamu ebigambo bye yavuddemu ntuuke n'okuyisa nga bwe nakuyisizza jjo. Kyangu nnyo kye tuba tukola. Maama nno nze nga nakumanyidde kati. Webale kumanya. Omanyi nekitunuddemu n'endabanga waliwo omuntu okuba nga takwagala. Nga kiri mu ye nga takwagala. Kati omuntu oyo tomukaka kwagala. Kituufu. Kuba aba takwagala. Kati naawe nakkiriza nti tonjagala era sijja kukaka nti onjagale. Kati tukole bwe tuti. Nyambe emmere eyo oginjireko wali kasasiro. Mmere ki? Eyo eri ku sigiri okwo mala okufumba. Ojja kweya gy'onaalya. Gyenfumba nja kulya nga naye nfumbye. Gyengenda okulyako ne Kitonsa kwagenda okujja. Kale sooka ogisse wansi nsooke mufumbire ebyanguwa. Ate egenda okujja ate gye mba nteeka wansi nga gwe tonnalowooza nakyo ogenda kufumba. Nabirowoozezza dda mbirina. Anti gamba Maureen ajja akuma essigiri. Maureen tasobola kukuma ssigiri. Kyangu nnyo. Leero ndi poole Zube leero. Nfunyemu n'akatima akatono akakwagala. Kati kyoba onkolera gisitule ogenda ogiwe kasasiro mala okufumbira omwana wange. Ate lwaki njiwa oba tagenda kugirya nze ngenda kugirya. Ojja girya kale gigyeko oginteera awo ebbali nsooke mala okufumba. Maama emmere egenda kusooka ejje. Saagala kale. Oba toyagala mutabani wo okugirya tagenda kugirya. Naye ate sigenda kuyiwa mmere. Olwokuba gwe yafumbira ku sigiri nga Maureen wali talina kyakola. Ne Rebecca wali talina kyakola. Basobola okujja ne bakumira essigiri eno. N'amaseppiki gaago mangi. Naye sigenda kujjako mmere ate genda kujja mukume bukumi sigiri. Kati kankuyiteko. Nze sinakugana kuyitawo maama jange oyitewo. Kankuyitewo omanyi nze ndi munene kati awo njaawo. Sembere eri nkuyiteko. Nekumira essigiri ng'era bw'ogambye nkikoleko. Maama nkugambye nti Rebecca ajja akuma essigiri oba tatawaana abaana bange tebakwata manda. Ng'ogenda ogakwatamu yitawo. Omanyi ebintu ebimu tebyetaaga nnyo kaayuuka wano we twatuuse. Twetaaga nnyo kaayuuka sikwokya ate ojja gamba maama wa Kitonsa yanjokya akasigiri nga kababula. Awo ne Maureen ne wanaaleetera amaseppiti. Maama manyi olumu neewuunyisa ebintu by'okola. Bineewuunyisa olumu. Ate nkoze ki? Kati emmere gy'otadde wansi kibadde kyetaagisa. Ngenza okulaba nga tuyinza okufunamu obutakkaanya. N'enkyanguya kati wabulayo maseppiti. Kati ate nga n'amaseppiti ne Maureen tomanyi gy'ali. Bw'ogireka nejja obadde ofiirwa ki maama? Obudde bugenda. Kati okutuula naye awo nga terina kyeriko. Kisingako naye omwana wange nga simulekedde mulogo mufumbira. Zubeda, Kitonsa oyo mulaba. Olowooza asobola okukeera ku makya n'akwagala nga nze nnyina amuzaala. Eyamusindika. Eyamuyonsa n'ebbeere lyange.
olowooza kisoboka kusekeredde gw'oli mukazi bawasabuwasa ofesa wayona n'akatikitiki kano ku mindi gy'ofuuwa ekulakira n'ofa ne bakuziika ne bakutwala ewamwe ne tutakujjukira nako era enkera omwana wange mufunirawo omuntu omulala ate ne baagalana ne babeerawo nga gwe tetukyakujjukira naye ate nze nnyina amuzaala nze nakabiri waabwe nzi ne mankera ku makya n'enfa olaba abaana bakaaba bukabi nti maama wange omu bw'ati kati kiteeke mu bwongo ti gye buva gye bulaga ne gye bugenda mu ntandikwa ne mu nkomerero nja kusigala nze maama waani wa Kitonsa ate gwe Zubeda toliba tekiribaako kuddamu nti muyina enkwatagana nga wakedde ku makya nokolaki n'ofa kati nkwegayiridde mu buwombeefu weeyooleyoole n'obutama bwobwo bwakusitama ogatteko obwenzi bwo ogatteko obumpi bwo obutazaala bwo wamu n'emmindi zo zipaakinge ozisitule otambule onviire. Maama omanyi olumu onsanyusa nja kusanyusa nnyo ate nkwagala nnyo nze sikwagala nga oyogera ebikuli ku mutima okusirika at least okyogera nekitakunyigireyo munda kutuuka kwe nesaabika nga ndabye obutama obukusitami ekyo nakyo kirungi omuntu buli waayo ekirowoozo kye kiba kirungi naye kati ku nsonga zange ne Kitonsa ez'okuva wano osigenda kuvaawo sisuubira oba kati oba ddi Katonda mpaka lwanaatwawula saagala tuddawo nga bw'ogambye tuleekaane tuli ku mizigo gino abantu batusunga tuteekewo ensasagge naawe just mbadde nkusaba busabi nga maama gwe namanya nti tanjagala naye nenkigumiikiriza naawe tomala nnyo maanyi go kuba sigenda kugenda ekirala nga bw'ogambye nti nze ndi mukazi wampasa buwasa era essaawa yonna ofa essaawa yonna nfa Kitonsa n'awasa ki nemufunira omufunira nange bwe kityo enkya Kitonsa asobola okufa naye era nange nfuna tokyogera ku mwana wange nga nange bwokyogedde maama nange ndi mwana wa muntu ate olumu basaagala kusika naye muguwa olumu basaagala sika naye muguwa nga njagala kukulekera ekitiibwa kya nazaala naye kati gwe buli wokyejjamu omanyi ndi muntu mwangu nnyo singa omuntu abanga nnyanguyidde ndi muzibu nnyo nkiddamu nti ndi muzibu nnyo singa onfuukira ekizibu Kitonsa enkya sigenda kumuzaala era ekyo tekiribaawo nga bw'ogambye osigala gwe maama we gwe maama we ne bwalifune bwe tulikola ki ne bwe tulikola ki ogenda sigala nga gwe maama we kituufu era ffe tetusobola kumuzaala okitegedde nze sobola kufuuka nnyina era nga naye bw'otasobola kufuuka mukazi we era sisobola kati naawe ekyo kiteeke mu bwongo nti nkya tolifuuka mukazi wa Kitonsa nga nange we sirifuuka maama we naye ffenna atwetaaga akwagalanga maama nange anjagalanga mukyala we era laavu yo sirigitwala eya maama nga naye bw'otalitwala yange ey'omukyala kati maama kakkana wo wano ngenda kubeerawo ennyo kuba simanyiddi lwe nnaavaawo wange ekyokukwatagana gwe bw'okirowoozaako ekyala kino kyewakoze nakyo si kirungi okwo kwonoona mmere n'ogijjako ng'ogisanze naatera okujja kuba ffenna twawadde tusobole okugirya nkulaba onsomesa sikusomesa ngezaako kugamba kituufu bwe kyolaba ng'ekikyamu ekyokuba nti tonjagala tekikuggyako okukola bintu ate byamagezi kale musomesa kale maama neyanziza bwotyo bw'ogambye bwe mbadde ŋŋambye buli omu ajja kubeera mwangu eri munne singa tuneetegeera tujja kwetegeera bwotyo bw'ogambye tujja kwetegeera ekyo nkyagadde bwe tuneetegeera buli kimu kigenda kutambula kale zaabika emipiira tewandizisabye nno kwabika mipiira
anti emmere erikke Linda kugwa abantu bafa wonsanga omusajja agenda kutuka. Hatya. Musansa wo kunkulumu ya kabaka awo ng'oyingira entebe y'olyawo. Otegeddewo ku biwologomaawo. Otegeddewo ku biwologomaawo. Nze ntegeddewo nnyonnyola abana abatamanyiiwo. Awo ku biwologomaawo ku nte y'efooti awo. Awo otegeddewo bulungi nnyo. Awo ng'oyingira bw'oti Mbalala road awo. Wano ng'ebusega ekibuye. Awo kusimba basi z'Abaganda. Otegeddewo bulungi. Nfunawo. Awo kati abadde akutukidde ku welokaamu. Kutuka ki? Nagamba nti mumanyi ddagala. Temukyalya byennyanja mutandika okulya ebyennyanja kubanga okwata eggi ly'ekyennyanja n'oligattamu amasavu g'ennyama osobola okukola kabondi okusayidi w'ettaba oba olina omwana alina nabbuguma osobola okukwata amagi g'ente okimanyi bulungi ente eriika nga njibanyi ate munayize wabwe tezibiika naye nga olaba gyekyo abantu butamanya eddagala kubanga bw'okwata amasavu g'omuso tagakola kyetuyita fats z'ennyama nonywako n'owona obulwadde bantu butamanya eddagala zembabuuliranga Banage, don't try this at home. Terms and conditions apply. Do it at your own risk. Subscribing to the Kitonsaz. Subscribe, follow, comment, like, share. Akada kachikuru nya. Aha, kakunotifying okutegeza nti Kitonsaz bakoze ki? Bataddeyo. Tegeza mama, tegeza jajja, kojjao, baba wo, mama w'omwana, jajjao, yenda go wachawo. Nti munnange. Aba Kitonsaz bataddeyo. Era munange omugambe, sheyalingira mugambe tosubwa, kantokalabangako. Tobeera wattima. Kojja wa jajja wa sengaawo mu anko wo. Mutegezeeko ati gambe muganda wa nnyoko. Abeere ng'akola ki? Nga subscribing. Okitegedde era ka notification ako kakuyambako okutegeera nti buli lwamande ssaawa 9:30 tuteekayo buli lwokutaano ssaawa 9:30 netuteekayo n'olwokusatu nga tufunyewo challenge nayo netukola ki netuteekawo kati ennaku zikwate mande 9:30 lwakusatu ate anytime 9:30 Friday 9:30 mwebereremu. Tell your Jajja to tell your Mama to tell your uncle that the Kitonsaz is alive and king.